zigenze okubeera ssaawa 2 ng'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batandise okutuuka ku kisaawe Kololo okwetaba ku mukolo gw'okujaguza amazaalibwa ga Pulezidenti Yoweri Museveni ag'emyaka 41 gwateekeddwa aba bodaboda mu leso gwe batuumye bodaboda Union Festival and Expo. Funa essowaani ogenda olye ku mmere ya bwerere. Eno bwedda buli atuuka bamuweerawo essowaani okwefunira ku kyokulya era abangi balidde ne basindisa bigere wakati mu kusima Pulezidenti Museveni okubagabula. Agabudde nnyo era nange ndidde ne ntegeera nti kyekyo. Amazaalibwa getuliire n'emmere tulemiireewo. Amasaza n'okwetika ku mmere muveera okutwalirako abasigadde eka. Muzeeyi atugabudde n'okusiba tusibye tulidde tunywedde. Laba emmere eno yonna emmere yange bagikadde genda kwetikka gyetwala ewaka. Taata wange ali nnyo taata Museveni agabudde kwetuse n'okwetikka. Bano bakulisizza Pulezidenti Museveni okutuuka ku myaka 81 ne baweera okwongera okumuwagira nti muzeeyi agabudde bannange akalulu ka muzeeyi tumwongere akalulu paka Awangaale abeerewo paka last. Ye mufuzi omukulembeze ndimutendereza. obedda bigenda mu maaso nga bayimbi bayimba ennyimba ezisuuta Pulezidenti. Ku ssaawa 8 Pulezidenti Yoweri Museveni nga ne First Lady Janet Museveni batuuse wakati mu kuwaga okuva mu babodaboda. Baaniziddwa Sipiika Anita Bongo omumyuka Thomas Tayibwa n'abakungu abalamu gavumenti. Pulezidenti yasusse kulambula emitala gya bodaboda Union kwebolesezza ebintu ebyenjawulo. Ono ssente wavuzi wa bodaboda mu ggwanga Frank Maweja yanjulidde Pulezidenti enteekateeka y'okugatta bodaboda mu ggwanga etandikira ddala ku yasookerwako n'ekigendo ky'okulakulanya omulimu gwabwe. Kyova olaba twanoonya abakulembeze bonna ne tukola structure okuva ku stage ku muluka ku division ku district ku region ne ku national kati nze kwentuula okusobola okutegeera biki ebiri mu interest z'abavuzi baffe. Kati union eno kye twategeeza okukola tujja tutya miliyoni 1.5 ku miliyoni 2 abantu abali mu industry eno tubajja tutya mu bwavu. Alopedde Pulezidenti Museveni amanerenda abagufudde omugano okutwaliraga muntu zaabwe nga kibakalubiriza obulamu. Oweekitiibwa Pulezidenti bamanerenda balemedde ennangamuntu z'abavuzi ba bodaboda ate nga wabagaana okutwala ennangamuntu ng'emisingo. Balemererwa okufuna saaviisi za gavumenti olw'obutaba na nnangamuntu zaabwe ate nga waliwo abazirina. Ye ssente w'abavuzi ba takisi mu ggwanga Hajji Rashid Ssekindi yeebaza Pulezidenti Museveni olw'akafubi bw'akoze mu bantu abeekozesa n'asaba yongere okubayambako kwe basoomooza. Emmotoka zaffe Oweekitiibwa Pulezidenti zirimu ebipapula bya bukadde 5 bukadde 6 tuyambe nga bwe wasonyiwa abasuubuzi EPS penalties. Otusonyiwa ekizibu ky'ebipapula ebyo ebyatukubwa abapoliisi abaali corrupt by then. Babategese ebivuno nga bakulembeddwa mu minisita w'abavubuka n'abaana bano Baragahara n'obasabye Pulezidenti Museveni okwongera okubakwasizaako. So njagala bano abantu bakwatagane bateerere badde mu line tubayambe bafune ekyokukola balekerawo okusabiriza. Tukusaba okolere bapolomota mu Uganda yonna obawe essanyu ku lunaku luno olw'amazaalibwa obateere ssente mu ssako yaabwe. Ate Sipiika Mungu yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okuteekawo embeera esobozesa buli omu okukola emirimu watali kutaataaganyizibwa. We are very proud of you that you have made Uganda the country that we wish to live in, with all the peace, all the security, all the development, and all the love for the Basukulu. Asema Uganda bonna okuwagira Pulezidenti Museveni mu bubaka bwa Pulezidenti Museveni yeebaza abantu bonna ddala bodaboda olw'enteekateeka eno gy'agambye kabonero akalaga okwagala. Mama
ayogedde ku mbeera bodaboda bewulira pikipiki ku nsimbi ennyingi gyayiseeyo obunyonyonzi n'ategeeza nga bagenda okulaba ekisoboka okulaba nga eggwawo. babawa miliyoni 5 nga babawa piki ne babagamba batusole miliyoni 15 ku piki emu. Now that is the disease I promise you to cure. bwe mulwadde bwe yabagamba babodaboda nti agenda kuwonya yenga kamala byonna ajja kuwonya. yeeyamye nga bagenda okuddukirira sako ya bodaboda n'ensimbi zibayambeko okwewola abatali kunyigirizibwa. I am preparing with the controller. ali mu kutegeka ne state house controller A few billion shillings nti agenda bategekerayo obuwumbi obutonotono and give support the revolving fund of the bodabodas. nti agenda kuteeka mu nsawo yammwe eyeetooloola ey'okwewola n'ozaayo ne weewola n'ozaayo. abawabudde okwekola mu sako eyawamu okusobola okuganyulwa. We don't want a situation where some individuals are the ones owning the association and then they start making our people cry. ye first lady mu kwogera kwebaza Katonda asobozesezza omukolo guno okubaawo era akkatizza obukulu bw'okwebaza Katonda olw'ebyo Pulezidenti Museveni byakoze. Ekyokusooka njagala kusiima Katonda kubanga mwateeseteese omukolo guno okusiima Katonda ate n'okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi. asiima Katonda okwongera okuwa Pulezidenti Museveni obuvumu amagezi n'okusigala nga afuga eggwanga lino. ayogedde ku bukulu bw'obumu naawe ekyokulabirako ekya bodaboda nga singa babeera bumu kyakubayamba okwekulaakulanya. The union that has brought all of you together is the wisdom from God. Because if we unite as a people, we will be unstoppable. olwa Pulezidenti Asesekeeke yateekeddwa wakati mu mizira. Desade Mutyaba ne Fred Kaji bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.